Pallaso alien skin. Chirevu. Timu ye mubi abanene. Basisinkanye for the very first time Pallaso asinkanye alien skin waneno. Love. Etwagala byantalo. Era babadde ne mujonkera. Buli ababaddeyo ne bajonkera ate Pallaso biki kati mbalabye nga bamitinga. Tewali mbeera yawedde byagwa. Abavubuka tetugenda lwanagana paka. Tewali mbeera. Eri kulwana. Yesigaye mukiraba. Masanyalaze. Ono yabiganye, madamu yabiganye. Tewali mbeera. Wama abaddewo embeera. Ete twagala fujo, twagala byambeera bannange tube nga tukwatagana ffenna. Tugende baba bossman. Katugenda shootinga video yaffe tugenda wane wa ham Kigundu. Kidogo kireta amazigaji. Baba ivano limukambo. Kale, footage gwenkozeseza already I will send credit ku mwana mulenzi amanyidwa nga Pallaso TV. Waliwo gayo yatambula ne Pallaso buli wadda. Amanyidwa nga Pallaso TV awa updates ku buli bikwatagana ne mwana mulenzi Pallaso. Yakute moment eno mu bujjuvu bwayo alien skin ne Pallaso nga basisinkanye one on one ate ku street. Emotoka ya alien ogiraba. Emotoka ya alien ogirabi. Ono Pallaso nakuba jambo alien skin ne beyongerayo. Kali njagala ka video tukagene mpola olw'ensonga nti ebintu engwawo gye biguddewo ebadde ya kimpukumpuku oba ebadde ya speed. Awolabira story eno ziri saawa 10 izakawungezi wengeze maaso okuba nti nonkola story eno mukwano gwangera maaso okuba nti olaba eddakiika eno wabula nga bino bibaddewo mu malya g'ebyemisana saawa zibadde 8 sawa ezokulya ekyemisana sawa 8. Ennaku z'omwezi leero ziri 27 omwezi gwa January omwaka 2025. Alien skin ne Pallaso basisinkanye ku street. Kale mbadde gamba nti tugende ka video tukakwate buterevu njagala kamalizeko wano nkazeeyo wali okuva we katandikira. Tuwetegereze dakiika ku dakiika as everything was happening. Timu zino bbiri Pallaso nga waali nga ne alien skin waali katusooke wano we bitandikidde. Ono alien skin mu nkofiira wano ya brown, ono Pallaso agezaako okukakanya omu ku bavubuka be. Takola ensasa ge omulaba ne beenyiga alien skin wane side emotoka ya alien skin eri ku side wano. Yes of course. Bwe bamaliriza alien nga amaze okwogera ne Pallaso this is Kid D. Ono gaye Kid D. Then yabadde ne Pallaso awo. Alien skin ne bayingire mu motoka yaabwe. Pallaso n'asigalawo n'abalenzi be. Wabula obukambwe bubadde bungi. Nga bwe ngendo kulaga mu kavidiyo akaddako. Akavidiyo akaddako kakwatiddwa bayibadde ango ndala ekwatiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Luga Media. Luga Media yatambula ne alien skin. Era naye awa reports eza alien skin na buli kimu nga bwe kiba kigenze maaso kubanga kihappeninga eri boss we menke mu buufu ofaananako bwe butyo. So eno ebadde ekwatibwa abali ku timu ya Pallaso. Kati njagala nfuneko ka video akali ku timu ya alien skin ku side eri ey'emmotoka nga bwe bibadde abonno be bantu badde bewuunya nnyo embeera happenings nga bagamba bannaye kisobokera ddala abakulu okuba nti nno basisinkanye
oba bano bali mu kawaani. Kale katusooke tuveeko kano ndowooza tufuneko kali kapisi Luga Media kakutte. Omanyi tiimu Alien Skin babadde bakambwe. Mwana mulenzi Sin Styles abadde waawo. Oba mumanyi bulungi oyo bakube Saalongo. Kale katusooke tufuneko side eno ye side ya eno ye mmotoka ya Alien mwe muli kamera ekutte bino. Luga Media abadde mu mmotoka ya Alien. Oyo Pallaso awo ensisinkana nga bwebadde. Omulaba Sin Styles yoyo wekirevu ali wakati not Sin Styles ono bamuyita Kirevu Laughs. Alien Skin omulaba huyo Alien Skin ne Pallaso awo. Then Kirevu Laughs nga agezaako okuteekawo embeera. Gayo yamanyiddwa nga Kirevu Laughs. Gayo yalina ekirevu ekinene not Sin Styles. Okuva wali ku Fangon abadde ateeredde ddala embeera. Era olaba embeera ebadde ya bunkenke nnyo. Okalaba ka video kano katukaddemu. Alien Skin aliwa oyo Pallaso yali awo. Then Alien Skin n'avaayo eno mu side y'emmotoka. Alien Skin wuuyo. Then one. Kirevu Laughs yoyo wekirevu ali wakati. Alien wuuyo ayambadde enkofiira ya brown. Ali ne Pallaso osegeera nga bagamba sebo temujja kuleeta wano nsasagge tewali kijja kuba. Wabula nga ne Pallaso alipowa. Wabula abalenzi babadde bakambwe nnyo ku side zombi. Abalenzi ba Pallaso nga tebasalikako musale. N'abalenzi ba Alien Skin nga nabo tebasalikako musale. Buli omu abaddewo okuba nti abugiriza n'okukuuma boss we. Wabula kano ka exclusive oba gano ga munda. Obutuufu bwago tunaabumanya edda. Gagamba bwe gati. Breaking news. Police is planning to arrest both Pallaso and Alien Skin on the same day. According to the reliable sources, justice must be served on both sides. The move was supposed to be done last week, but DPP had to advise justice mugenda gifuna equally. Ebigambo ebyo byayogeddwa mwana mulenzi Bajjo. Ate nga ali mu ssaako z'abayimbi oba omu ku bategesi. Bajjagamba nti okusinziira ku bw'omunda Pallaso ne Alien Skin bakukwatibwa. Ate nga bakwatibwa ku lunaku lwe lumu. Era nti okusinziira ku mawulire ageesigika bino bigambo bya Bajjo. Pallaso ne Alien Skin balina kukwatibwa wiiki ewedde. Nenti okusinziira ku security detail n'ebintu ebirala intelligence naki bagamba nti nedda tusooke tupowemu. Ekibuuzo olwaleero ababiri nga basisinkanye omanyi bulijjo abangi twakolako story wane ey'okuba nti Alien Skin yagendebwa Captain Mukula ne Pallaso naye n'agendayo era nti enteeseganya zaaliwaawo. Bwe twabyogera bangi bagamba olimba tojja tugamba ebyo. Wabula ababiri basisinkanye olwaleero. Pallaso tafunyiriza Alien Skin kikonde ne Alien Skin tafunyiriza Pallaso kikonde. Wabula ababiri we basisinkanye buli omu abadde afuba kuwooyawooya ttiimu ye. Azin Pallaso ng'agamba abantu nabe temulwana. Nga ne Alien Skin agamba banabe temulwana. Mugusale n'afuuka nga mugusale. Era embeera we badde ng'ehitinga up. Alien Skin yessiza mu motoka ye n'abavubuka be ne batambula ne bava ku scene. Kye kimu ne Pallaso. Byabaki? Njagala okutegeeza ku Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Katebo. Bagamba nti twala omwana wo baviira ddala ku Kindergarten paka ku P7 mu bufa ofaananako bwe butyo. Enamba z'essimu zezaawo ku screen. Abasiddiyo omusunsuzi agaliwo omukutu kwe tuli nagamba nti information ebiseera ebisinga nga we beetuuseewo tugyetika bukolokolo ne tugireeta tetutoolamu yadde okugatamu ekyaffe n'ekimu. Njagala okimanye. Kale abyebyo nno mukwano gwange likinga video eno we wabaawo information endala egenda okugwawo era tugenda gikuleeta buterevu nga yaka happeninga mukwano gwange. Kati lwaki to likinga video eno? Like the video. Abaseddiyo omusonsozi ali erinnya eryange. Agaliwo.
omukutu kwetubeera nkugambye like nga video kale kambasibule mwebale kulaba. Thank you so much lovely people.